Weewaawo tulina ebirooto eby'ekisa, tulina ebirooto eby'obukambwe. Abaffe mu byawula ne mumanya ebirooto eby'obuzadde ti bino ebirooto bya buzadde. Kyokka abantu bangi bafunye eby'obukambwe mu bulamu bwabwe, kugeza obubenje, okufa, ebintu ebitali bya bulijjo, okulumbibwa endwadde, obaddewo n'emitwalo 3 gonna n'ogaggwereza Mulago, naye nga waliwo ebintu ebikweyolekera naye nga tobifuddeeko. Ebintu ebizibu mu bulamu bangi bibatuuseeko, omuli okugula ebibanja eby'empewo, omuli okusindiikirizibwa mu mirimu, mu bibanja, mu bibuga, mu bizinesi ez'enjawulo, oluusi okufiirwa ebisolo, oluusi oli mulunzi, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Akati waliwo ebirooto bye tujja tufuna, ebimu nga bitulagira okubaako ne kye tumanya, oluusi nga mu kika kyaffe mwabangamu ensonga naye nga tetufuddeeyo. Ate nno bayinza okuba bakugamba okole ekintu ekisaamusaamu, oluusi eky'omusingo, eri olubaale alina ekisa, naga nti ffe tuwe we tunywera, tukuwe essente oba tukuwe emirimu, ofune obusobozi, ebisigadde ojja bituukiriza ng'ofunye obusobozi. Oyo naye lubaale waali. Wabaawo olubaale akuyigga nga ye ayagala bibye, oba olina ssente oba toyina, ffe twagala byaffe, oyo waali. Wabaawo olubaale akuwa ebirooto nga ye akulabulira mu kabonero kaffa, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Akati wano waliwo omukyala yeddira Ngapi, era ng'omukyala ono munyolo, era nga omukyala ono ab'Engabi bano baba ku nkingirizi za Tanzania, era nga balina akakwate ku muleeguza ku Ssekabaka Winyi Ekibulala. Obukwate babulina wadde nga ab'Engabi baawufu, mulimu ab'Engabi ennanze, Engabi embiito, Engabi ensamba, ennyunga, okitegedde, Engabi ya njawulo naye ng'Engabi eri emu, bonna bava mu bbendo bendeeru erigwa ku nkingirizi za Tanzania, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Akati omukyala ono alina obubaka, naye ng'obubaka bumugamba okukwata ebibye, okubaako nekyakola. N'obubaka bwe tuwulidde nga obulimu ekisa, katubuwulire. Osanga naawe obulina nga bufaanaganako bwe butyo, nga bulimu ekisa, katubuwulire. Nafunye obubaka omukono gwange ogwa ddyo nga guzzeeko essaawa, naye ng'essaawa eyo erimu nga ninga gwe baayokyezza omukono nga mumyufu, ng'era guli kiri munda, akiraga kiri munda, naye nga bwe kutunuulira bw'oti gukulaga nti ninga gwe baayokyezza, naye nga baanyokyezza ssaawa, neemala neeyambuka waggulu paka ku kibegaabega, nga kabonero katambula nga ka musota, naye nga nina essaawa, naye ne kano akabonero ak'omuliro nga katambula nga ak'omusota, nga wambuka waggulu mu kibegaabega, naye nga kakati omukyalo ono yafunye ekirooto nga bamwokezza essaawa oba yabadde etya, nga bamwokezza essaawa ku mukono, naye essaawa eyo nga ssaawa ate ng'ekintu kye bookezzaako akiraba kiri munda, ate nga kungulu kiringa akabonero k'omusota, naye nga kitambula kiva eno ku mukono wansi paka waggulu ku kibegaabega, naye nga bamwokezzaako ssaawa, naye nga ate alaba ate akabonero kiringa ng'omusota bwe bityo, naye nga tekimuluma. Akati omukyalo ono buli lwolabanga essaawa mu kirooto wano olaba ekintu ekiringa essaawa, oba nga bakozeeko design, kati ng'eyo design oyo editing, bakokezaako ekintu kiringa omusota ate kiringa essaawa, ate kiri munda ate tekikuluma bwe bityo, naye nga kiva wansi paka ku kibegaabega. Kati nyabo oliko ekitundu kya lubaale, ate lubaale nga jjudde, wabula bakugamba nti mu ssaawa eno essaawa eno ye essaawa gy'olaba, essaawa eno baako ne ky'omanya, baako ne ky'okola, baako ne ky'otuukiriza, okitegedde nga ensonga tezinnalinnya nkandaggo. Kekafaananyi k'ekifaananyi ekyo eky'essaawa ate nga kiringa omusota, naye nga kiva eno wansi ku mukono paka ku kibegaabega, kye bayita ensonga okulinnya enkandaggo, kye bayita ensonga okulinnya enkandaggo, ng'ensonga tennalinnya nkandaggo. Lubaale oyo alimu ekitundu ekirezi ate alimu ekitundu ekikambwe.
kati simanyi bw'ogenda bibalansinga obikolere mu budde mulabamu ekitundu ekirezi ate mulabamu ekitundu ekikambwe okitegedde yessaawa oli wakkubirira essaawa mu editing mu birooto n'aleeta essaawa omanya bumanya nti mu lunaku mwoli mu mwezi mwoli mu wiiki mwoli mwayagalira ebibye mulina okumanya amakulu g'ebirooto bino ne musobola okutya bwe munaatya mujja kutuukiriza ensonga z'abajjajjammwe kati katuwulirize obubaka obuddako ku mukyalo ono wabula kiri ekitundu kyendesseeyo nti nga kiringa omusota ensonga nga tezinali nyankanda ggwe olimu ekituntundu kya maama Nattimba n'abalongo ab'Ewalula olina ekitundu eky'Ewalula ky'amaanyi nnyo kati bakubanja okutuukiza ensonga z'abajjajjabo naye obudde bukuweddeko lwe lunaku gwe mwezi ye wiiki we bakusabira okola ekintu ekyo bw'ona olinda okumala okumera ensundo ennyuma ebyo bibyonze kasita nkubuulidde kati kampulira akatundu kaakaddako obubaka obulala nalabye jjajja wange omukyala naye nga ye yafa dda naye yanzijidde ewaka n'agamba mpaakinga engoye zange entonotono ng'alina gy'antuma naye gye yantumye wabaddeyo abantu bangi nga bambadde ebyambalo biddugavu. Kale nno anyumya entula obugenyi abuulira ono simanyi oba anaakooyera bwerere naye kale kagezeeko amubuulire kakati nnyaba yeddira engabi oli mukyala munyolo ate si buno bwa bunyolo kitalabula obunyolo buli oli mukyala muziba kakati nnyabo ekitundutundu kino jjajjawo omukyala yazze nakugamba paakinga engoye zo entonotono ng'alina gy'akutuma gyakutumye wasanzeyo abantu bangi naye nga bonna bambadde ebyambalo biddugavu kyeki kabaka akuyita okugwadde mweso omuzimu gwakuwadde omweso kabaka akuyita naye mu kukuyita togenda kutabaala nze bwe ndaba ze engoye entonotono paakinga engoye z'entonotono nina gye nkutuma engoye z'entonotono olabika genda kusiisira mu nsozi oba mu mbiri oteeka okuba genda kubikka kabaka oteeka okuba nga bakubanja kubikka kabaka n'obuntu obutonotono era ng'olabika ensonga eyo oyinza ogimalamu akaseeraseera akatonotono nga wiiki nnaku 9 nnaku 18 bwe bityo ebintu ebifaanaganako bwe bityo so nga ate lwe baala abantu abasinga baluma abamu kati abalumira ntabaalo ekiseera ekitali kigere kati gwe mpuliddemu ekisa paakinga engoye z'entonotono nina gye nkutuma gye yakutumye wasanzeyo abantu bangi naye nga n'abasinga bambadde biddugavu okitegedde simanyi oba gwe mbulira ategeera oba mukulu oba yakulamuwa oba abitegeera paakinga engoye z'entonotono kyekituntundu ekitegeeza togenda kulwa mu nsonga ezo ekigendererwa mu kyo ky'ogenderera togenda kirwamu paakinga engoye z'entonotono nina gye nkutuma gye yakutumye wasanzeyo abantu nga bangi be bajjajjaabo nga bakuteeze nga bangi wabula abasinga badde bambadde biddugavu kabaka bulamu yakuyita gwe mbwaggwe nze nkubuulira mukwano gwange maada kabaka bulamu yakuyita dda mu lulonda kambo dde mu biri odde mu bino laba bba ku ebyo dda ku bino nze nkubuulira maada kabaka bulamu yakuyita ate alabika akuyita ndowooza kumubikka n'obuntu obutonotono nnaku 18 ku 9 nze nkubuulidde katweyongereyo tulabe emboozi yo naye nga balaga balinze nze tusobole okutambuza ennyimba ezo babadde bayimba kati nze nabadde ngendedde mu sikaati ya jiini ya bbulu ne bulawuzi nga njeru bwe natuse mu kkubo ne baŋŋamba nzireyo nkyuse olugoye era ne ndukyusa nange ne nnyambala oluddugavu ndowooza owulidde bamugambye abeegatteko bayimbire kumu maama ekyo kye bayita omugendo obeegattire kumu maama mwenna muyimbe ennyimba era ne bagamba oddeyo okyuse engoye wabadde mu kajiini nga kawale ani yagamba nti omuntu atambuza ensonga za lubaale naddala ez'olubereberye ng'ali mu bujiini bwe mugenda ne mwesalasala bujiini wonna n'ozimba mu maaso akasolo ne kakukunala si mmwe temukyayambala mpale ennaku zino ate bannanga abawala baleero ze bantabudde tebakyagala kwambala mpale tebakyagala kwambala piti bakunyuukirawo era omuwala nga yasanze obulungi omusajja akwata bano abakwata abalepinga
obikula obikuzi kisikaati ng'okizza ku mugongo ng'olya by'oyagala ng'ogenda. Gw'atani agamba nti omuwala wa leero akyayinza okkuba enduulu. Siiya. Gwe omanyi obusego obuli mu baana b'ennaku zino. Ne bw'oba omukwata bukwasi tasobola kuleekaana, tasobola kuwoggana, era asirika kimugunyu. N'olya by'olidde n'ogenda. Nze bannange n'ekiriwo mu nsi, ebintu ebiri mu nsi wano olemwa. Obikomyako obukomya maaso maama. Kakati munnange bano abambala jjiini temujja kutambuza nsonga za luberebere nga muli mu mpale nga mwesaze empale za jjiini, empale empanvu, bannakawanga pumbaavu, bannakawanga baakako. Era akugambye genda okyuse engoye ojje otwetabeko nga tuyimba. Ku mulembe guno mw'osanga abaana abatambulirawo bagamba mbu simanyi bw'oyambala bunnika mbu simanyi akasolo tekagejja, mbu simanyi kannika mbu kasiba akasolo, simanyi kabeera nga kaziyidde bwe tekagejja. Kati ubbaaba w'amagezi mbu toyambala mpale. Kati era abamu bambaliramu binu by'abaana abalenzi, ezo ppule ezo abakazi abamu ze bambaliramu, n'alyoka yambalirako jjiini kungulu. Kati gy'akoma okwambala ppule nga tayambala kali akawala akatono, maama agejjesa akasolo konna ne kabeera nga balugu ne kagejja. Kati bano abambala jjiini, omusanga nga yambadde jjiini oba legging mu kibuga, n'omutunuulira n'omukomyako amaaso maama ng'ageze maaso alinga nawe wali akabina. Naye nga kakyala. Bannange ekiriwo olwaleero olemwa. Abaana bali mu kibuga omwo, yeesaze jjiini, yeesaze legging, emabega ayina ebbina, ayina hipusi, ate nga ne wano mu maaso wali zipu, nawo waliwo hiipu endala. Kati ne weebuuza hiipu eyo yavaawa, eva ku ki? Abaana balinga abeeyiwa obukuta bw'enkoko ku busolo, balinga batekako ebigimusa. Maama nzire mu kusomesa nve ku bitankwatako, naye twali mwali mwadda. Otunulako kwokomya amaaso, baana bali mu kibuga wano baleka batekako ebigimusa oba byakasooli babyaki babigimusa biki, n'abisuzaako ng'abiyiyeeko, bagula n'obubomba kati beefuuyirako ebigimusa oba bino eddozi ebyakasooli bino ebikola green, waliwo ne sibene bye bayita super gulo, simanyi biki. Abaana kati babiteekako, n'osanga ng'azimbye kwokomya amaaso nga wazimbye, n'omubuuza akasolo kalwadde n'agamba kalamu. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kakati ati nange olulonda kambe kyokka bannange, ati omuntu naye bw'aba n'olugambo ayogera n'aseeseetuka ne ku mulamwa. Nze simanyi na lugambo luno gye nalujja, n'alabika yali maama. Kyenno n'okulujja ku maama nagwo si musango. Kati oba mwetta mwette, ow'olugambo ate naye battamutte. Olugambo banamugoba bugobi mu nsi, badde ensi ya bonna. Kati mundeke lugambo nduza nalujja na ku maama. Kakati nnyabo, omukadde akugambye genda okyusa obuwale bwo, mwesala obuwale ne mubeera ng'abasajja pumbaavu. Genda okyusa obuwale bwo, osanze bayimba. Era bw'obeetabyemu naawe ogenza okulaba ng'oyambala bbulaaka. Kiki? Kabaka Bulamu yakwambala era akubanja, akwambadde bukanzu era akubanja buli lw'olabanga langi eya bbulaaka. Kuba n'olaba bambadde bbulaaka, kuba n'olaba omusajja nga wa bbulaaka oba omusajja ng'ali mu suuti ya bbulaaka. So wadde Kabaka Bulamu aba akubanja. Katugende mu maaso tuwulirize. Esiba n'akaveera akaddugavu ku maaso sobola okufaanana bali. Nesiba n'akaveera akaddugavu ku maaso sobola okufaanana bali. Gwe era ne ndukyusa nange n'ennyambala oluddugavu. Bwe natuse mu kkubo ne baŋŋamba nzireyo nkyuse olugoye era ne ndukyusa nange n'ennyambala oluddugavu. Nesiba n'akaveera akaddugavu ku maaso sobola okufaanana bali. Uniform. Tutandika nentuuka ne baŋŋamba nze nnina okukulembera ennyimba ezo. Uniform kati obwo bukulu. Yagenze yeesaze jjiini ne bamugamba agiggyemu, n'ayambala ebiddugavu nga banne bwe bambadde ebiddugavu, ne bamugamba yaba akulembera ennyimba. Ne yeesiba n'akaveera akaddugavu ku mutwe aka bbulaaka. Ne bamugamba ennyimba yateekeddwa zikulembera. Kati obukulu obusinga bwagazaaki? Kati abantu abasinga tebeemanyi, abasinga bali mu bibuga, ate n'abasajja okuwasaawasa gye kunaabakomya. Kati ono nankulu, kati ono osuubira omufuga mu maka. Abakulu n'abakulu balamulira mu kasolya akamu.
beba nabawala batalina njogera yenyiizanyiiza wantondo bw'omuolwalira ekintu n'asanyuka olwaliro n'akwebaza enkyabera nga gw'otaawadde babeera benyiiza bakyuka buli budde mwebaka mbuliri nagga olwaliro saagala n'enkya nakuddamu nagga saagala luli n'omukoonakona kkuba olukokola n'atunula eri ku kisenge ate lwabanga akuwadde ye alina okumala okwagala so si ggwe ku njagalayo gwe ng'omusajja baba amateeka baba mpisambi baba tebalina njogera baba enjogera bbiri ntondo kunyiiga kasita omugambako n'okweduukuuza biki ate baba n'eŋŋambo omukwano guteekamu omuntu ow'okusatu okwogera ku bifa mu maka n'okwogerako bano abakazi abaliko empewo ng'owasooyo babeetaga kulyako buli genda biteefaanaganako bwe bityo omuwasa nga teyatereeza ebyo byaloota tomugwako kitegedde biteefaanaganako biteefaanaganako bwe bityo kakati nyabo gwoba okulemberamu bannenyimba gwogenda okukulemberamu ekika kyo gwolina obuyinza gwolina lubaali era teri ayinza kusamira ne biterera nga toliiko ekyo nkikugambye oba weetuga oba weetugira ku munyaanya gw'omanyi naye nze ekyo nkikugambye kati katuulire ekitundu ekiddako era twayimbye naye bwe twayimbidde babadde batimbyewo bulungi ng'era abantu abo bonna abaliwo nga bambadde biddugavu netuyimba naye nga nze nkulembera buli luyimba nze ndukulembera bwe namaze zikulembera nga biwedde abantu bonna ne batandika okujja wendi nga bandaga bammanyi nnyo nga bansaba ennamba yange ey'essimu nyambompe ku nnamba yo nyambompe ku nnamba yo nga baŋŋamba tujja kwetaaga ne mu maaso tujja kuddamu tukuyite saba okumanya n'okutegeera obubaka bwange eyansiza kyokka bannange ono omukazi yeyagalidde mu bubaka maama bannange maada weyagadde maada ate muli luno maada oyo olubaale nga wakisa munnange we bamulonze okukulembera ennyimba ayambadde biddugavu nga banne bonna bali mu yunifoomu emu kabaka amubanja nti yamuyita maada baamuwa obukulu ewaabwe ng'azaalibwa yalina okukulemberamu banne mu buli kimu era naye baga nti beegeziwaza kusamira tebiyinza kutereera ono ye nankulu yewe ebibugo yewe ekinu ofiisi y'eddagala okitegedde ofiisi y'essabo kwambala bibuga ebikutte obukuku ono omwana naye wulira obulezi bw'ayina wulira enembwa bannange njagala mumpe amatu mbanyonyoleku enembwa erina obulezi mu nsi muno luli jjajja waayo mu kusooka agigambye kwatamu engoye entonotono nina gye nkutuma bw'etuuse eyo esanze abantu bangi ng'ate n'abasinga bambadde bbulaaka kati wulira baakigamba engoye entonotono era nakati era kibasembezaayo bw'amaze okukulembera banne ennyimba bonna nga bali mu bbulaaka buli omu n'ayaayaana mpa ku nnamba y'essimu nja kukubirako nga nkwagadde nga tuzzeemu kuyita kati ono omukazi alina kyansi abantu nabo basiru omukazi alina kyansi balina bye bakubanja bitonotono ate nze ndaba kabaka yakubanja omubikka tambula bba ku mirimu kw'oli bika kabaka ng'akyaseka nga tanneekyanga nga tanneefuula kabaka omumanyi kyefuula nga tanneefuula noonya yonna gy'otambulira oba wa musawo wo naye nga tobikkidde wa musawo olina kukulemberwa bukulemberwa n'ogenda n'omubikka ettanda toseseetuka n'oganda ate bangamye embikire wagundi olw'okuba olabawo embikiro ya kabaka nze kubuulira kati kabaka akubanja mubikka oba obufumbeyawo n'ekijjulo oba ogabuleyo ne ku mwengaawo biki bitu bwe bityo bakubiremu ne ku ngoma naye nga si zaakusamira bino nti mpita lubaale nno wabula okusanyusaamu bajjajjaabo kati bajjajjaabo bakulinza okusanyuka bonna basanyuse ne bagamba maama twe ku nnamba y'essimu tunaba tukwetaaze tunakubirako naffe mpa ku nnamba yo n'olinava mpa ku nnamba ekiwanuka najja nange nsaba kanambako lungu najja nange nsaba kanambako amembere nkajja naye nsaba kanambako bamuyana naye nsaba kanambako nabinene najja naye nsaba kanambako ne kabaka naani bannange ono omwana ali ku maketi bannange empewo zikyamwagala empewo zo nga zikyalina ekisa bannange empewo ezirosa ziti nga tezitera kulabika bannange okubikka kabaka mwana gwe bw'onookikolera mu budde bajjajjaabo nga bakwagala bakyalina akaseko ku matama bannaye nga bakumatira ate bannange okimanyi nti bajjajjaabo bakumiisi
bakumisi tegezo kumisinga ati mugenda ne mwogera ebyejjo nga mulina abalenzi ugenda kulya nga yeeyogeza ne banneeyisima okimanyi nti nkumisi kyokka banneeyisima nkumisi kati ne boogeza ebirimi ne wateetaaga birimi nkumisi nze ate oba nkumisi olina ddamu layira wallahi nze nkumisinga kale gwe nnyabo jjajjaawo simanyi oba bamwe baasamirako bayinza okuba baasamirako obanga waliwo essabo nga siri awala nnyo nga bamwe bazze bateekererako obusungu bwo nga butono mu lubaale nze ndaba bakuwadde chansi bakuyise feeza esooka okolekoleko dde ku mirimu gyo ate nno nga sikukolakolako nti myezi nno wabula nga bw'onoogenda tugambe oba ebigwa tebiraze bwe binaakumaze ennaku nga 9 bwe binaakumaze ennaku nga 18 bwe bityo dde ku mirimu gyo okole bonna bakoze endagaano naawe nti bwe tunaba tukwetaaze tujja kuyita ze ssimu banne omwana akinagguse ng'awa obubaka alabika ndoozi ayiguliza n'okuyiguliza totufuuyira bannange wulira ggwe alina gy'antuma naye gye yantumye wabaddeyo abantu bangi nga bambadde ebyambalo biddugavu naye nga balaga balinze nze tusobole okutambuza ennyimba ezo babadde bayimba kati nze nabadde ngendedde mu sikaati ya jiini ya bbulu ne bulawuzi nga njeru bwe natuse mu kkubo ne baŋŋamba nzireyo nkyuse olugoye era ne ndukyusa nange ne nyambala oluddugavu ne neesiba n'akaveera akaddugavu ku maaso nsobole okufaanana bali ekyo kyawedde kati katuwulire kino bwe namaze ozikulembera nga biwedde abantu bonna ne batandika okujja wendi nga bandaga bammanyi nnyo nga bansaba ennamba yange ey'essimu nga buli omu aŋŋamba nnyamba ompe ku nnamba yo namba ompe ennamba yo nnyamba ompe ku nnamba yo nga baŋŋamba tujja kwetaaga ne mu maaso tujja kuddamu tukuyite nsaba okumanya n'okutegeera obubaka bwange obwo eyanzisa nze wamma sinza nakuddamu nze ekyo mba ndaba kiwedde gw'onoolinda lubaale okunyiiga gw'onoolinda lubaale okukuba gw'onoolinda ebyambi ono okuva mu lubaale nze ndaba jjajjaawo bw'ojja n'okolako ndaba akuta n'oddayo ku mirimu gyo kati ate nze njogere ki sina kyenja kwogera nze kankusiibula kuume isodde ne ddunda namugereka kiwa mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.